kulu amama Mbabazi. Munnange ne batandika mbuno okuinsultinga President Museveni era bakwatibwa. Batandise batya? Yonna njiyita mukama wange. At least 8 members of the Crane Performance Group are in police custody for allegedly insulting President Museveni as the latter was delivering his speech while at the 50th marriage anniversary for former Prime Minister. Amama Mbabazi omukulu yabaddeyo. Amama Mbabazi celebrated 50 years of his marriage to Jacqueline Mbabazi on Saturday at Serena Hotel, Kampala. As Museveni was addressing Mbabazi's guests at around 11 p.m., 8 Crane performers allegedly insulted him in Runyankore for overspeaking. The words in Nyankore, according to security sources, were Rutabandana. Ovunne n'okuvunula kupanga nze ndi busy. Bana loosely translated ebigambo kan translating kuba mama zino tia ka vocabulary Runyankore. It's translated as overspeaking. We are tired. Leave the microphone. Senior security sources say that the voices shocked very many people and they turned to see the people who were insulting Museveni. As everyone was wondering who were the people insulting the president, Lieutenant Tony Komakech, a Special Forces Command SFC member, said he had seen the Crane performers abusing the Fountain of Honor. Immediately, security rounded up Crane performers as suspects who had insulted the president. The group's director, Gordon Kayov, was among the suspects, sources with Gamba. Other members of the Crane performers that were arrested and taken to Kampala Metropolitan CPS include Edward Tugume, miaka 37, David Muvunyi, 47 years, Walter Oleng, 38, Simon Bebwa, miaka 27, Paul Ruduli, and Tony Okero. Era ne babagulako omusango ne statement ne bagibwako. Mr. Patrick Onyango, the Kampala Metropolitan spokesperson, said he had not been briefed about anything related to insulting the person of the president. However, sources say the director of the forensic byonna bwebityo webityo. Kakati amazima gali bwegati. Kakati ekyabaddewo amama Mbabazi ne mukyala bade ba celebrating anniversary ya myaka 5 mu bufumbo era ng'omukolo gwabadde ku Serena Hotel. So president came in as an invited guest. Kati bwe yabadde awa speech muwaddewo bandi yabadde zo sanyusa abantu bagiyita Crane performers ne batandika okukolekaano waayi kimala akamanyiro uva ku microphone tuvire bagamba akamanyiro kazaala obutatya omanyi njagala mbaga kiti muli mu ggwanga lino and everyone mbuno yatunde n'agamba yi ekisooka mwazze kola ba service providers mwatandika ddi okusalawo ku kimu ekirina okubeera entambuza y'omukolo. Ekyokubiri, service provider obeera family yagwe ogozza okukolera kubanga gye twatandikiranga abaana abo abawaka be bandibadde bakola ogwo ogw'okusanyusaamu abaki we twadde twogera no ku nsonga ya ifreeze nakunyonyodde nti waliyo omukyala akola mu URA gwenzijukirako erinnya lya Hasfa yali addressing agamba nga bamubuuza ne abantu nga bamubuuza ebibuuzo lwaki URA mutwala emisolo and you don't provide. Ekyo ekibuuzo kyandi ku mutima before someone asked it, but I was the host era nasirika ne mbivaamu wadde nga nange ndi Munnayuganda era nina ebibuuzo byange nali siina nsonga kubuuza kibuuzo awo kubanga nali saatendinze conference ng'omuyite okitegeera era nasirika lwakuba oli eyakibuuza bwe yakibuuza nagamba oh beautiful nange bambuuliza ekiri ku mutima. You're just a service provider plus also banango on the other hand you people banange muko omuntu humanity, why don't you have respect for people ne bwe yandibadde nze hafinze ayogera you don't shout at someone oli okiikiridde ono kyangu nakyo okulowooza nti ono yatumye bali. Thank you. Oba ne yakwise mwe muli mu kujja abantu emize ne yakwise katusoke tulowooze nti abangodde babadde mmwe kuba tuyinza okufunayo version nti banaye tebabadde ffe naye yenna eyangodde niwaba yalinnye bulinnyi jjo yeetaaga kukwata akakajjanjajanja kamwaka akaako ate
nedda batuufu. Plus also should have respect. This is the president bannange. Mulinde ewuwo omuyite kale omukola ebyo owekkubo tusobola okudibetinga amuŋoledde ku kkubo tusobola kituulamu ne tukidibetinga naye ozze ku mukolo wasasuddwa pulezidenti ayogedde oyamuyise tannakomplaininga ng'omukubi w'engalabi gwe bagenda n'obutiibwa bubiri ate omulimu ogudescribe nsenyi wayinza okuba waliwo n'omuzinyi w'amazina bana olumu tubulwako engeri gye tubawolereza but mujja nnenya kati baabakuza ate ne mune bantu bakulu myaka 7 37 tukimanyi gye emyaka gyakwekowa naye manya wookooyedde I know. That was uncalled for. Tekiriyo ekyo nze nkibabuulidde era nsuubira tewali ajja kukidifendinga okuleka nga babawulidde bubi babayinza babadde nga balinawo kavaasi kokwayo njagala kati waliwo etwebuliza ng'omuntu akuyinako buzibu kye yakulidde obubi nga bayayuyiriza kumu. Also njagala kuddamu always kwefuyakozesa ensonga eyo tuyinza okuba tulina different tulina endowooza za njawulo mu parties naye wetuba nga tugambye nti gavumenti baganye okukola ku luguudo tukwate luguudo lwaki tudda ku muntu as a person katukkirizeganya ekintu kimu tosobola okuba na differences na Pulezidenti Museveni onale maama Mbabazi n'akuhayalinga anaakola ku event ye pulezidenti tagwa pulezidenti wanaabeera wamanyika kati kitegeeza nti gwawulira nga toli comfortable kubeera mu kifo pulezidenti omulimu bagambe sikola kwajo mikolo gyammwe wabadde message ya President Museveni is strict nalabaka okola bonita President Museveni lwajja ku 30 years of Dr. Bosa kakati balina ekintu kyabwe ekyo ekiyitibwamu abantu bali abasajja basatu kati nga kulako omuntu ogwo omu baba basitula bwe bati omu ayagala okujja obbakwatirako omusajja amugamba owaayo gwatukwatirako gwani nti finance fe tuli bategesi baawa namugamba tugambyeko ntwagala buyambi bwo tuveeko tuleke kati security president weenaabeera buli omwana amanya woba owulira nga tolina mirembe naye ayinza okuba talina mirembe naawe vaawo okay eno yeyo yenyini crane performers at NRM Victory Day 2022 tolaba already band yammwe y'amaanyi mwe muperforminga ku mikolo gy'abasajja kati no babulira okukola ku mikolo gya president ejo tomanyi bantu balina gigs mu Uganda muno tomanyi bantu baagala gikolako because people want to make money people want to be paid naye omuntu okufrontinga kakati kyembadde nsaba we are not bino biri allegedly yeah because I never fronting am court and all that netwadde tusaba mwe kenyini aba crane performers if you really know who did it like kalare no kino kikakasa nanyini crane yagendo basiba nga bantu banna basiba nanyini yo bwabanga ddala mumanyi nanyini yo yagendo basiba kubanga tosobola kuŋoola ssaawa zino nga tugenda wali ettooke naawe wetugenda weewali ettooke tosobola kuŋoola wetulaga tulabawo waliwo zironchinga manifesto waliwo okulonkinga nga twetaaga abazinyi kati tosobola kuŋoola and by the let's learn to be tolerant tugenda kufiirwa ebintu bye twetaaga engeri gye tugabanamu keeke y'eggwanga eno eri ffane oba ntegeera kati gwe wakulayinza okuba katonda badde akusasidde nga keeki yo ogigabaninaawo kale weeriteekera okugenda mu proper nga gwe artist toli bubi munnange kwalwa okay kasa investigations zigenda mu maaso abali innocent katusabe mukwa katonda kano nze mbadde nsaba kibejjeeno kweje nga tebabeera bo I know nga yadoba mwana wa matundu bayi akuba katate wa matundu bayi naye abaaluguddemu I know it is not funny olutambula mu ba celebrities